Olunaku lw'eggulu abasuubuzi baafunye obubaka okuva minisita wa Kampala Minsa Kabanda ng'akozesa omukutu gwa WhatsApp ng'omukulembeze w'eggwanga bw'atagenda kubasisinkana nga bwe baali balaganyisiddwa. Nsaba okubategeeza nti olukiiko lwaffe olwa 31 terugenda kubeerawo olw'ensonga nti Kololo bakyamukola agee banaaba mumaze August nga gwako tujja kuddamu tulabagane kubanga olukiiko alwagala Kololo talwagala mu maka ge era ng'ayagala okusimitinga abasuubuzi bonna. Bano babadde bakusinkana omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno okwogera ku nsonga ya ifirizi yakwata wansi ne waggulu gye buvuddeko n'ensonga endala. Kati olukitegedde nti kino tekikyasobose kusinkana mukulembeze kwe kuyita olukiiko olw'amangu okulaba kiki kye bazzaako. Okuva mu mwezi gw'okusatu abantu baatuula ewaka ne balinda bawulire omukulembeze w'eggwanga mawulire gagenda okubaleetera n'okutuusa essaawa ya kaakati bali waka batudde jjukire ssente bakozesa z'amabanja za banka. Tetukyalaba kasente, tetukyalaba ku obusuubuzi tebukyalina makulu. Tutuula mu maduuka olunaku ne luziba tetutunda ate emisolo mingi bwe gakitumalamu amaanyi nti tumaliriza ssente ze tukola nga batumanja emisolo egisinga ne gye tutwala eka. Bagamba okuva we beekalakaasa gavumenti yali yaddiriza ebintu ebimu kyokka ensonga ya ifirizi ebasuuza tebeebase. Enforcement eyali etambula mu buli kibuga ng'etaddewo ne road blocks ewamu ebikwekweto ebyo byagibwawo. Container z'abantu ezaali zakwatibwa ku fines and penalties ez'enjawulo enakawa ezimu era zaateebwa. N'etteeka omukulembeze w'eggwanga lye yateekako omukono ery'okwongeza omusolo ku basuubuzi okuva ku butundutundu 18 okutuuka ku butundutundu 20 nalyo bagamba lyayongera okubennyamiza. Ate nga tujibusaba pulezidenti akendeeze emisolo egyo tugamba nti mingi mu trade industry. Polisi ezo zimenya abasuubuzi ne bannansi kitegeeza nti eggwanga tesobola kukulaakulana. Ate ekyokubiri lireeta emitima abantu okwekyawa. Kati bagamba omukulembeze w'eggwanga w'aba alemereddwa okubasisinkana waakiri akozesa emikutu emirala abatuuseeko obubaka bw'abadde alina okubagamba ku nsonga zaabwe. Kuno kusaba kulembeze w'eggwanga asobola okugenda ku radio oba ku TV oba ku social media platforms n'atuwa information eyo ne tugiwulira emirimu gyaffe ne gisobola okutambula okugenda mu maaso. Kati bagamba singa kino kinaagaana baakuddamu okuggala amaduuka gaabwe. Future y'obusuubuzi bwaffe okubanga emiguwa emisolo okukendeera gavumenti okutuwulira tugenda kuggalawo nga 31 nga bargaining power yaffe okugamba nti naffe tukooye okwebaka mu maduuka nga tetukola. Bayongerako nti tebalina gwe bagenda kuwuliriza ku b'embeera gye bayitamu ng'abasuubuzi buli lukya yeeyongera okubennyamiza. Business investment nti obaako wono ogenda okunoonya ssente oba weewola mu banka oba omuntu atunda akake weetaaga okubanga osobola okulaba ekiri mu maaso. Olina projection yaki yo mu maaso. Buli we wabaawo ekikutataaganya olwaleero kikulemesa okutunula gy'olaga. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV. Teri kusobola kuva bweru, teri kuddamu